Kyaddaaki ssentebe w'omuluka gw'e Bukasa ne Muyenga Omaru Yasin yeetikudde omugugu gw'ensimbi ezisoba mu bukadde 10 ezibadde zimumazeeko emirembe nga talaba waziteeka oluvannyuma lw'abakulembeze ba KCCA okuva ku ggombolola y'e Makindye okugaana okukwata ensimbi ze yali abatwalidde nga zino zaasoloozebwa okuva mu kaabuyonjo n'emidaala ebya KCCA ebisangibwa mu luka gwe Muyenga gwakulembera. Yasin Omaru ne banne olwaleero babukeereza nkokola ne balumba ekitongole kya KCCA n'ensimbi zaabwe enkalu nga baagala baziweeyo nti kubanga bo tebalaba nsonga lwaki bakozesa ensimbi ze baasolooza okuva mu bintu bya KCCA ate bo bazirye nga baagala KCCA babuulire bwe baziteeka. Okaawa baddewo akasattiro nga buli ofiisi Omaru Yasin mwayingira okuwaayo ensimbi zino bazigaana era okutuusa olukiiko lulutudde wakati w'abakulira ebyobulamu n'ebyensimbi ne bakkaanya woofiisi ezo bbiri okukwata ensimbi zino era nga bagenda zizaayo mu muluka gwa Muyenga Bukasa gye zaasoloozebwa ziyambe abantu b'omu kitundu ku byobulamu. Zigenda okukola toilet paper waawo, zigenda okukola liquid soap waawo, zigenda okumetereka fasite mpaka nga tufunye enteekateeka entuufu ey'okumaliriza omuntu agenda okimalizinga ku lwaffe naye ng'alina agreement erimu obuwandiika tiimu naani kati bano wadde basa tiimu yabo wadde basa baagala gimanaginga I know so procedure gye bagenda okuyita tujja gibabuulira nga abantu buli mwezi wa buli mwaka tunaasoloza ssente tugenda kuwaayo ssente mwezi mukese zigenda okuziringa enoki tugenda tulabirimu yaffe wano tukole evaluation tugambe abantu bana bakizeyamanagingi tumala omwaka mupya. Kyokka Omaru agamba nti kyekiseera abakulira KCCA okudda wansi mu bantu ku bitundu balondoole ensimbi ezisoloozebwa mu bintu ebikalu bya KCCA egamba nga kaabuyonjo nti kubanga nnyingi naye abantu abasinga bazirya buli. Kati ffe enkola yaffe ya accountability okulaga accountability erina okutandikira wansi ku level ya 1, 2, 3 si bino ebyokugamba abakulu bokka. Singa buli muntu abadde akola accountability mu Kampala oba mu Uganda ku level ya wansi twandisevise sente nyingi. Abantu baagala services naye tebaagala kukola accountability. Kyekizibu kye tulina. Era ffe tusuubira toilet ejja kutambula bulungi bajja kugirabirira ate tubadde tusaba bazimbe akalina. Yasin agamba nti bangi basoloozezza ensimbi zino naye tezimanyiddwa giziraga era nga ayagala zinoonyezebweko nga y'ensonga lwaki yasazeewo ne banne okuzitwalayo mu lujjudde okulaga ekyokulabirako eri abalala abasolooza ensimbi ekika kino. Awo ngewonna kati mu Kampala yes waliwo space yes kubanga abantu beeyongera so we need what that service era twebaza tiimu eno ya sanitation public health okulaba bafunye sente era tumanyi bajja kuweereza ki kitundu kyaffe. Anolondoola enkozesa ya sente ezo sebo gwange guwedde nja kuba mu kanso nga nteesa birala bya budget n'okubasakira ki ebirala.